Abantu abalala bana basunsuddwa okuvuganya mu kulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North. Ekifo kino kyalimu Omugenzi Ssegirinya eyava mu bulamu bw'ensi ku ntandikwa y'omwaka guno. Mu basunsuddwa leero ye Moses Nsereko ng'onazebwa Namunigi n'oluvannyuma lw'okuwandulwa mu kamyufu k'ekibiina kya National Unity Platform. Ono mu kusooka olunaku olw'eggulo yazze okusunsulwa naye ng'empapula ze teziwerera olwaleero. Ajjuza ebyamusabiddwa bw'atyo n'asunsulwa. Nsereko agamba singa awangula wakuyamba omuntu wa bulijjo ng'amuwa entandikwa. Abantu bange ngenda bakolera ebintu bingi. Emyala gino okugogolwa, emirimu ngenda giteekawo, ebyo bya MP nganzi ngenda baterawo akalwaliro wakatonotono ndekewo ambulance bbiri nga Ssegirinya bwe yali akola bwe ngenda okukola. Omulala asunsuddwa ye Mutazindwa Muhammad ng'ono munnakisinde wa PFF Katonga era ng'azze n'akabonero ak'essimu. Kyokka bw'atusaba akakiiko ne bamulagira okulonda ku bubonero bwateereddwawo eri abatalina bibiina mwe bagidde bw'atyo n'alonda eggaali. Njagala kubategeeza baneegoona alaba ku ggaali akabonero ggaali. Bw'asunsuddwa alaze byagenda okutandikirako singa awangula akalulu kano. Bannayi kawomera wa muwindi saabawuumya sweet cake wammwe wendi nnyo okuba nti ensonga zammwe ng'abakyala nzitambuza era nzitwala maaso. Henry Kasakya yewokusatu asunsuddwa olwaleero era ng'ono munna DP ng'azaawerekeddwako bannakibiina. Twagala okulwanirira ba bodaboda abanyigirizibwa embeera gye tukoleramu. Aba bodaboda bangi bavugira bweru w'amateeka. Ekimu ku batalina ye driving permit. Driving permit eriko obusente nyingi nnyo. Ndowooza nti tusobola okuteekawo enkola ng'owa bodaboda asobola okusasula driving permit n'asooka n'asasulayo omusingo gwa mitwalo 5 ne bamuwa permit n'amalako omwaka nga buli kaseera asasulayo emitwalo 2. Muna NRM Farida Nambi yazeeko okusunsulwa era ng'azze awerekeddwako ssaabakunzi wa NRM Rosemary Nansubuga Senninde n'abalala. Bakulembera ekitundu kyaffe ekiyonjo ngenda kusapotinga enguudo ezapimbibwa zitamakingibwe. Akakasiddwa ab'akakiiko k'ebyokulonda okuvuganya ku kifo kya Kawempe North era naye alambise byagenda okukolera abantu singa awangula. Tugenda okubeera nti tukola ku bitusoomooza mu Kawempe North. Mukimanyi tetulina Seed Secondary School, mukimanyi tulina okubeera nti tukendeeza omujjuzo mu Kawempe Referral Hospital. Tubeere nga tufuna tulinnyisa ku madaala ga medical centers ng'eye Komamboga ey'omukikaaya zifuwe ku level 3 zigende ku 4. Ssaabakunzi Senninde naye asabye bannakawempe okuwagira Nambi. Abantu bategedde amazima balabye ebikoleddwa gavumenti era bagisiimye. Tukkiriza nti akalulu akajja kuba kalungi nga tutandikira kano ak'e Kawempe. Okusinziira kwakulira ebyokulonda mu Kampala Henry Makabayi weziweredde essaawa 11 ng'abantu 10 be beesowoddeyo okuvuganya ku kifo kya Kawempe North. 5 ku bano bagidde ku kaadi za bibiina ate abalala 5 bavuganyiza Namunigina. Abakiikiridde ebibiina by'obufuzi tulina Luyimbazi Elias Nalukoola wa NUP, tulina Mukiibi Sadat owa FDC, tulina Musiitwa Ismail owa People's Progressive Party PPP, tulina Kasakya Henry Mubiru owa Democratic Party, ne tubeera ne Nambi Farida Kigongo owa National Resistance Movement. Makabayi agamba nti bakusinkana abasunsuddwa olunaku olw'enkya babalambike ku ngeri kampeyini gye zigenda okutambuzibwamu. Ng'ekigendererwa ky'olukiiko olwo tubeere ne programs ezitakuubagana. Tubeere ne program nti ono candidate ali mu kitundu gundi tewabaawo ate candidate naye abeera nalukiiko mu kitundu ekyo kubanga wayinza okubaawo abantu obutakkaanya n'okulwana oluusi. Avumiridde effujjo eryakoleddwa olunaku olw'eggulo n'asaba beesimbyewo n'abawagizi baabwe okugoberera ebiragiro ebiteereddwawo. Ekyabaddewo tukivumirira ku sides zombi. Abaleetedde embeera eyo okubeerawo n'abeeyisiza mu ngeri etaasaanidde mu mbeera eyo bwe baba nga babadde ba candidate oba babadde bawagizi oba babadde security. Kyenva nga nti amateeka gonna geetaaga kugobererwa.